Weewaawo kakati omumbejja ono sigenda kudda mu bubaka bwe naye kamuwe buwi ansa era ajja kutegeera kye yaloota. Kakati nze njagala mugamba bwe nti mumbejja ggwe okuloota nga olina omusajja gw'olabirira bw'omukamulira juyisi kubanga omuyise taata w'abaana bo mu kirooto ky'omubaddemu okulaba ekituuti ky'abagole, mu kirooto ky'omubaddemu ekyaki okugatta abagole ewagenda okubeera omukolo, mubaddemu kyaki ekituuti ky'abagole, emmanju wa kyaki wabaddeyo omukyala akutte ekyana nga kiddugavu zigizigi, omukyala oyo n'akuwa ekyana ekyo. Kakati obubaka buno era bwe bumu ng'omuntu aloota nga bamukubye ekidaala, bamukubye embaga, muntu afumbirwa, muntu bamwanjula, okitegedde taata w'abaana bo, oba bw'onoolota ex boyfriend wo, oba bw'onoolota bbawo yennyini gw'oyina ng'olaba akukuba ekidaala akuwasa. Ebiseera ebisinga obungi obaako kabaka ye bbaawo ye taata w'abaana bo. Lwaki taata w'abaana bo? Nti otudde mu kiti ekya mama Nnaalongo, wadde nga ggwe mbuliwo osobola okuba tozaalanga ku balongo, naye waliwo abalongo b'olina ab'olubereberye, ab'obutonzi abakuli mu lubuto lwo. Era ebiseera ebisinga mulimu abakyala abamu abalumwa ebisa, oli n'abanga ayagala okuzaala, oli n'alumwa ebisanga eby'omukazi azaala. Mulimu abantu abamu abagenda ku ttooyi ng'agenza okupama, n'atuuka ku ttooyi n'anoonya bbi, azze byamuluma n'asindika bbi nga tajja, nga wanduulu ng'alinga ng'eyalidde ebintu ebikalu, naye mwattu nga si bintu bikalu, ng'amazzi aganywa bulungi nnyo, anywa caayi nga wamma ddala amazzi aganywa, naye nga bw'atuuka ku ttooyi bitajja. Okitegedde oyo mulongo kizza, yaleeta embeera eyo ey'emabega okwesiba. Ogenze mu ttooyi topamye, ate n'otuuka okuvaayo ng'opamyeyo akantu katini nnyo naye ng'ogenze oyagala nnyo. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okulumwa ebisa, mulimu abakyala abamu abafuna amabeere ne gagaba, mulimu abakyala abamu abalumwa ennyato z'amabeere, abaloota nga bayonsa, abaloota nga bazaala, abaloota nga bali muleeba, abaloota abakyala nga bali mbuto, oba ggwe wennyini okulaba nga oli mbuto. Kati ebirooto ebyo bye bimu n'ekirooto ky'ono omukyala omumbejja agambye nti yalabye omusajja nga amukamulira juyisi, amulabirira, yagenza okulaba taata w'abaana be, yagenza alaba ekituuti ky'abagole, bategeka embaga, alaba kyaki, abantu bagenda kubagatta, abagole bagenda bagatta, emabega wa kyaki asanzeyo omukyala akutte ekyana kiddugavu, ekyana n'akimuwa, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati oliko kabaka bulamu, kabaka yakuwasa, era oli Nnaalongo, oli mama Nnaalongo, oli muka kabaka, okitegedde, era olina abalongo ba kabaka, era kabaka akubanja okumala abalongo be. Era omwana oli gw'olabye omuddugavu abadde akwatiddwa omukyala abadde akutte omwana oyo mama Nnaalongo, mama Nabinene yabeera n'omulongo kizza, wadde nga tamulera, kuba mama Nabinene abaana bazaala bakasukira Nabuzaana yabalera. Kati ekyo ekyana ekiddugavu ky'olabye omukyala abadde akikutte oyo mama Nabinene, okitegedde, ye mukono ani kabaka bulamu, okitegedde. Kati ekyana ekyo kyekikubanja, ekyo kikizza. Kitegedde, taata w'abaana bo mutegedde, tebagamba ono taata w'abaana bo mubuliwo, ono taata w'abaana bo mubuliwo ajja just kifaananyi, okitegedde, kifaananyi, kiba just kifaananyi okulaba ekyo, naye aba amwambadde bwambazi okuzuula nti taata w'abaana bo yaba bbaawo, okitegedde. Akati taata w'abaana bo bw'amala okubeera bbaawo, akati ekirooto ekyo nojja ogenda nga osobola okukyozaamu n'okitegeera taata w'abaana bo yaani, anajjira mu kifaananyi, tugambe bbaawo yafa oba yaliko bbaawo, bwekito n'olyoka okitegeera nti aba kabaka, era gwe musamu okukuwasa okuva mu lubuto lwa nnyoko. Lubaale oyo wa ntabaalo, lubaale oyo wa mbiri, lubaale oyo wa nsozi, lubaale oyo wa kwebakirira, lubaale oyo ne bw'omutambuza omutereeze tatereera, lubaale oyo atereera muntu oba ggwe wennyini,
aggwa Nantabaalo ebbanga eritali ggere okusobola okumutereeza. Alimu emigenzo mingi era atambula na bufumbo bwa lubaale. Bw'otamala butuukiriza tatereera. Okitegedde? Obufumbo bwa lubaale bwe kugenda okutuukiriza ensonga za mukama wo kabaka ebbanga eddene, kubanga aba yakuwasa. Kwe kugenda okusinkana amaanyi ago ne gakutanza buli kye gaagala ebbanga eddeneko myezi 6 myezi 7 ng'ogaweereza ng'omukazi maka bw'abeera oba bw'aba yeeyisa. Mwambala gomesi, bikooyi, kutuukiriza nsonga za nnabuzaana, kufumba biyungu, bwe bityo okukola ebintu eby'enjawulo ebikusike n'ebyama bingi ebirala. Kale lubaale oyo wa Ntabaalo, lubaale oyo wa kiseera kinene, lubaale oyo si bintu. Lubaale oyo ne bw'omuteerawo ebintu ne bakuwa olubugo lw'omuzimu, ne bakuwa ekibbo kya lubaale, ne bakuwa ensawo ya lubaale, ne bw'ozimba kasubi, lubaale oyo tomufuna musanyu, tatereera. Kubanga lubaale oyo atudde mu bitundu bibiri, atudde mu kitundu eky'olubereberye n'ekitundu eky'obuzaale. Kati ekitundu eky'obuzaale bw'ogenda ku musawo nagga nti teekawo ebibbo bya lubaale biki bikyozimbe n'essabo, awo tolina ky'olaba era tewali ky'obooterezeza, oyongera kubonaabona. So ekitundu ky'obuzaale kati katono olubaale gw'olina afugibwa ekitundu ky'olubereberye. Olina kusooka kumanya kitundu kye ky'olubereberye kya Ntabaalo, kya Mbiri, kya Nsozi. Bw'okimaliriza kye kikuteera obuyinza bw'amaanyi gammwe ag'ekika. Awo n'olyoka oteekawo ebintu bya bajjajjaabo. Kale ye lubaale oyo akubanja, kabaka akubanja okusobola okutuukiriza ensonga ze ez'obulongo. Era lubaale wo atudde ku bulongo, era lubaale wo wa Mbiri. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.